era kino kankibulize ne wano. Yeso mulimu bale abasajja ne twabamazeeyo tukyakomawo bannaba malayi. Waliwo okwekwana nga tweyagala, of course. Omukazi n'ategeera nti iguni mufumba and all that. Abo atwaga nnyo giftinga. Si bonna. Ne mulimu omuwala ng'okosa agenda kuwa t-shirt ya mitwalo 15 oba 2. Agenda kuwa t-shirt oba ya mitwalo 2 ng'asuubira yakakadde. Okitegeera. Ng'era kimanyi nti ojja kuddamu okola eki omuwe. Kyegezaako kugamba. Kati nga gwe omusajja omufumbo. Okay, nga ndi mu kuavoidinga kiri eri self importance. Nze saagala kwefuula wa kitalo nga bwe ndowooza. Nja kusigala ku nnono. Nkole ntya because nali agadde okuwa perfume. Nali agadde okuwa something good. Ekirabo. Abamu babawa ebimuli ne babisuula mu kubo mutandaba natuuka waka. Kale ebimuli ewako nawo bitwaleyo. Anti just nange ndi kyebuuza. Oba oluli ne bamugulira t-shirts or belts or something. Naga mukyala wange yatera okungulira boxers. Agenda gamba eno nakoze eki nagijjeewa. Kati omuntu ng'oyo yakola atya? Now, abaami abo abalina abaami kikamu ekityo. Mulina okumanya ebirabo ebyokutona. Ekyokulabirako ebyokulya. Okay, me what I think. Also, many people, I don't know. Someone might say, someone might say, because you're not married, you won't understand this. I really want to understand. Why don't we give people peace? Like, guy wange tasobola kwegulirayo ko t-shirt. Like my boyfriend tasobola agenda. Okay. Ye boyfriend wange eri husband, someone's husband. Tainza kwegulira t-shirt. Tainza like kuchusa perfume. Nanyini husband lwaki takitegeera nti nno naso. Kyenjagala otegeera lwaki watusa kitegeera. So kati ddayo ku nnono otunnyonnyole. Okasuke malize ensonga yo. Nze ndowooza era be abasajja kasukulu mwasembo beera wano be yayogerako. Be basajja abatategeera kiki bali mu maka gaabwe. Nkomyule perfume yange. Kati You're asking me why I changed from Omani tulina okureasoning enseno ya tabuse coincidences emulabi ku social media. Abasajja abamu bali maka g'abantu. Omukazi alina right mubuuzo wa perfume. Omukazi akimanyi takola. Yeah, I know. And you're coming back with a 1 million perfume. Reasoning ebintu tulina otegeera kati ensi ya tabuse. Okay. Abasajja mwe bali nga yafumbi yali mufumba ali mudya. Asika koloni. Kali wakati embaga gye wakasembayo okulaba tuyinza kugamba eyo sidya. I know. Okitegeera. Ng'okoma ne perfume ya 1 million. Igwe mpale enywera migwa gwembwa. Nga ne mu mbaga nze nateekamu ssente buli kimu nze nakiteeka. Owunya n'owunya. Abaka ebino ebyo tuvuma ebivumo byaffe ate bikiwuka. Gwembwa gwe omwo owunyira gwegulye perfume ayo bukadde bubiri. Kutulangira wano kyandiga. So nziramu. Tomanyi kwemwanga ogula perfume ya miliyoni 2. Ekyo kigambo kya Luganda. Okola ki? Okwemwa. Kwemwa n'akamweno. Tekirina ttabu. Kikiriza okumwa ekirevu. Ng'okozesa akamweno. Okwewe. Nedda okwemwa. Okweweweeta. Ate kirala kyekino. Okwepepeta I think. Okwepepeta ate kirala. Okwepepeta could be like making up. Naye okwemwa ekirevu. Kiwulika nga kinene. Kale shaving. Tekirina bunene bwamu. Kiwa n'Omuganda yakaleka nti kamweno. Ke kagirita. Ke kano batekamu. Konna k'okozesa. K'oteekamu. Naye oli wa leero gwa kubobo wakala. Wakagenda mugiyita kuno. La hawula. Kebakozesa mu salooni nnaku zino. Si kulimba. Waliwo kali akambe ne kano kebateeka mugiyita ne batumwa bulungi ekyenyi. Ke kaliko kati. Era obasonja ogendamu omwami wo tebakamugizisa. Olina gwe wampa. Simanyi bikukwatako. Kati tuwekyogera by'otamanyi. Nagasheekome wano oba. Kati obadda show omulamu ogwogerako oli mu ludda luli lwe baakusuubiza. Tofaayo onaatera ojja kusaasira. For starters, obufumbo kitwala kisa kya Katonda. Yeah, true. Gwe si magezi go. Mulimu abakazi be balimbidde emyaka 10. Ngalowooza George. Namba 2 abasajja abali mu kutijjatijjala akazi wabo mu posti. Abakazi batagala bufumbo. Shiba is one of them.
ate she probably said ate era akyogera gozzo omutimbye tebabyagala bw'osanga omukazi nga yazimba amaka ge abo abakazi nabo abazimba ennyumba ye. No, Bambi, some people innocently do it. I have a friend, Chris. Yagenda ku kyeyo, no, honestly. Yena alowooza achievement is omwala okubeera nga wezimbidde ennyumba ye. Yamulema obbeeramu. Do you know it is very hard? Yeah, yamulema obbeeramu. Nagirentinga off. Bagirentinga na ssente ntono because yali talina kyagikozesa. Ate ye bwe yajja n'atandika obbeera mu apartment. Tosobola ng'omwana omuwala. I honestly, nali simanyi makulu gaakyo but nange nakiranga kitiisaamu. Ne mugamba mukwano tekisoboka. Ogenda yingiza omusajja mu nnyumba eyo. Teri yagenda kutwala nga mukazi agenda kuddukako emisinde. Of course abamu tebasobola hafi. Olaba omusajja ayingira mu apartment yo. Abasajja beekaza. Anti ngamba terina kitwali kiyinza kuddako. Ng'akusanze mu maka gayimiridde weegati. Naye yandibadde agala okukwagala ajja kukutya. Kiriwo ekiti. Olaba ebintu by'omukwano. Guno omulimu tufunye examples nyingi. We've seen people move out of their homes. Omukingarema. Beautifully. N'avaawo n'afugena amaka amaki. Aga doctor. Tulabyeko ku basajja n'akwata ebintu bye n'abiteeka mu kaveera ka green. N'agamba ewannyo ewaawo nkoze sigaza amaka n'aba ngenzi era n'abaana bo okitegeera oyo nno ng'akusiibudde naye nno olaba ekyo of course mulimu abasajja abakikola naye bakinnyo mu western culture waneeno boss abaami abamu lwaki omanyi bakyali mu bufumbo agamba ennyumba yange munnange nno badduka I have an auntie omusajja ye nno teyayogera olanga ki ekikyo nayadde twogerako honestly sinti nno bayomba sinti nno like I know them yakwata bukwasi bintu n'agenda paka nakati naye agamba after like 5 years yemuyitako ngubye mu paaka gayina alinga atamulaba kyokka minamu abaana basatu namukubako limu neyeyongera bye nga alinga atamumanyi n'olinamuku omukozi nasigala nga ayimiridde bw'ati anti wange n'agamba neddewo otandabye n'agamba taddanga amabega bamubuuza bamutuuza mu family meeting n'bamugamba yogera amazima wakola kinagamba nga ntya Katonda omulamu gwensinza kwolwo wadde twalinga tuyombayomba ebyobufumbo tetwayombako yadde naye yamuleka mu maka n'abaana inaatuka n'atyanga mu nnyumba n'alowooza omusajja ayinza okujja abattire namu n'asooka n'agiggala n'apangisa yaddayo mu maka ge n'akita agamba yamanyi okumaliriza ensonga yo n'omukyala eyabali abantu mwalabye omukyala yalangira omulenzi wano omuyimbi twamulaba sometime back obutashevinga butashevinga olwo neyalangira kwefuula gwe omukazi yalowooza wa kitalo wa position si kirungi I mean I'm supposed to be your wife mwenda abalooza twali twekyawa nganda balaze mmesi lwaki ndowooza okitegeera okiraba olaba n'omukulu gwe tutajja kwatuukiriza wano ow'ekitiibwa okitegeera omukazi yavaayo n'amwerijjirako n'atandika nze mbadde musazisa enviiri n'ekitiibwa kyonna you cannot come out to the king n'otandika kwogera bintu bya kisirusiru w'ebintu okitegeera omukyalo oyo yeewa yeefula mbu wakitalo nnyo omanyi alina obba n'abakyala bameka mu nnono yaabwe okitegeera kati abantu tutamanya level wawe omusajja yinza oba yali amwagala we sorry discussing bino nebyo ebiriwo nayo tunabyewala biri mawulire byafuluma kati govuddeyo oze ku king n'ekitiibwa kye kyonna n'abantu kyebamuwa yes omuyinamu omwana thank you so much Kongs era omwana wamwagala ani akugambye nti gwe oli mukyala wa mawulire ani akugambye nti gwe baleese mawulire ate ono agwa akugjeewo bayinza okuba ng'ennono tolina mu kika kifuuka Nnaabagereka okusimanyi nnono za Busoga okitegeera ne gwe tomanyi bayinza okuba Ssaabasajja bana bye bagoberera protocol buki bulondezi gol'okuba owooza oli wa kitalo oyo nabeera naye Bungereza namuliisanga ozze n'omutwe gwe mpititiini and by the way olaba ekyo kyoyogedde abakyala abali eyo kino mukitegeere buli bwokola ebintu ebyo okwejjayo okwefuula ow'ekitalo minwe oba weeyongera bukyayi bw'oba omuyinamu omwana omusajja ono banga omuyinamu abaana asobola n'okufa nga tazzeemu kukkiriza baana abo so bw'abanga mweyagala muli babiri
ki ekikuggisayo right now twatugamba gye mwatandike temwatugamba nga mutandika example y'omuntu olaba tugenda kwogera ku bantu bamanyikiddwa Uncle Frank yawukana n'omukyala whatsoever naye Uncle Frank n'ennuudi z'amulabe bwe zaafulumye olaba ng'omukyala amuyita eno talumba nnyo okitegeera abantu basukka we bandikomye oli ne bw'aba mukazi wo nga bamukuba empeta ayinza okubirawo nga tabakutwala waabo nga wamuwasa yes naye ng'alina wataata gy'atakutwala. People have their reasons. Let me tell you something. Anti wamba ina families engumu ennyo. Maybe we went ahead n'owasa mukazi wo tebamureceiving. Ne tuyagala afune bad energy ye. Bambi olaba ndagezaako nawe nakulaba ku birthday nga Brian alese. Yes, and he's a calm guy. Otherwise, abatulabye tweyanziza nnyo tweyanzeege. Tumaze amangu ago. Kumala. Okwebazanga batusomesa okwebaza. Nga tumaze. Nga tumaliriza. Webaliza omuntu nayo no fan base nene nnyo baana b'e Bulaayi eyo. Vuwa obi. Nebizazi. Babaagala nnyo. Omanya abo abaana bambi bagina ku kyeyo nga bato. Ate bali mu fantasy bateebereza ebintu. I've had people talk about abawala abo beboogera sinfumbo biki abafaza abagatta abantu bali babaddeyo ddi muleme kuteekaawo olw'okuba okumanya omutwe guno seerementi open your head mu kumanya okitegeera omuntu teyeetaaga teri musango gwa kumanya and olaba self importance nga twagala okugiwunzika bannange anaabayizayige tetugenda kubapampinga na bomba. Yes, abantu abali abawala bw'omanya nti omusajja akuwadde line ey'okukwata okuggyako nga hafi akoze nga kiri kye yayogeddeko nti omusajja akumalidde emyaka takulaga kiddako oli awo tayagala omuvinge on take a decision. Omusajja no, this decision should be also straight. Bw'oba olaba ng'omusajja akumalidde obudde move out. Move out. Never back blocking. Move out. It is your life. Don't spoil his other life. Toina chofunamu. I mean, boku biro mukazi wesimu. Then no attacking a family. Then what? Olo na kutenda na kwagala na mwabasajja. Naso jababonona na ufumbo bwabachi. Abastalking abanamanya nti no mwaya ukana na. Na mkubiresi mnamugamba gomya egweva ku mukazi wange bichi toina chogenda kuna. Wana akugamba. Okay, we both gonna lose. Malaya mwesonyiwe. Zolo mwami yankubirako nga ngamba ku ex wange nangamba walekawo omukazi ono wali mutuufu omukazi andidde ssente zange zino zemugamba obadde oga mukazi ki bw'otunabera abasajja akubira ku musambi wa muloopere desperate kana kaali kakumenya omutima njoga mukyala wo oleeka naye mwana so Erite chikugasa emezo jiye ogera biriyo but think no kya no mulope no mukakana chikankoze ogenda okujukya gogamba mukyala abakyala bambali mbaka ababi bina bibamba bakozi oba mukazi otolina kyomukozi okunyiigira nodawusa afi noza ali abantu baddeeka nga babamenye ebintu ebyo oli mukwogera musajja se bakoma wa girlfriend we yafudde endo ngaabiwulidde jjukira omumanyi tunulira oti ate ekiro ekyo n'omuwala naye abaagayina anti of course atalina kati gwe ng'osoomooza musoomoozi jjukira tayinza kubuulira ky'omwana w'omukazi yanfuddeko so n'ekirala abawala of course olaba kyewayogeddeko ekyebifaananyi nti naffe tutuuka ekiseera nga tutya nti nzize ne shafa mu ruumu eno ntya njagala ndabe essimu za shafa we ziri because simanyi shafa kigendererwa ki nti shafa ayinza obba nga ye kyaliko wanene anoonya ki anoonya bujulizi abasajja baganya okuba n'obuziza abawana it is security muguno omulembe nti just in case bwontankula nga nange nkubalula kati kanku example ya yoyo lwasi abakubanga naye ayinayo ka video nga yakakwata oyo these are allegations tetumayo ba yali yeye oba si yeye but on 90% bagamba yeye katukyogere nga bwekiri bwabanga yeye namuli begagambo basi yeye singa naye musajja watu yalina yessasirye mu simu ogatwalira byezo filimu okitegeera mulimu nudi ezezendaba ezijja nga kale ezo zikati nga zino ez'omuttooyi ezo kale oba mpange babiki mulimu ebintu ebimu
Allah naye abaana abagirira mugiriza nga bakozimize bantu bakozimize kale to erabika yali egenze bantu lukera bukezi ne Allah nakuvaamu nobeera nambaana abana biga ati balina mpisa gundi omanyi ebintu bibiri wadwa binyumya omusajja abasajja banyumira ebintu naye mubeera atya babiri mwembi nga tekuli ategeera. I know you can't be too zolo. Bali bagezigezi Sulmani what songs of Solomon ye musajja kyasinza obugezi mu nsi sweetheart kyendowooza naye Sulmani yaddeyo n'agamba Mungu ebintu bino ku nsi binnenyi ekisooka eriiso linnenyi kyeriraba ekirungi n'ekibi byonna bikikola kiraba bikituulako bikyagala Sulmani agamba Mungu olubuto olunnemye okutegeera wanokuta muddakinoga siddira nkoko enkyo olugirabako bwoti oli kwekyo abalumwa hangover esobola okubuuza gamumwenge siguddi okere naye mu byonna omugezigezi Sulmani akugamba nnemeddwa okumanya ekkubo ly'omukyalo omwezi olw'omwana omwezi atadde kanki nango munnyo bagutoddeko bagamba kati tonenyeza muntu bintu bikolebwa mu mukwano. Of course. Chenja naye saagala giwanga excuse kubanga si buli omuntu abikola. Otherwise if it was normal everyone would be doing it. 90% of people abalina smartphone balina notes z'abakazi baabwe masimu. Era abaana ba mutaasa ne beekyanga lumu. Bannange. Abantu nga beekole. Omukwana ntu omulembe guno gwonoonese. Bawulugambo naye abantu babeera n'ebintu byabwe. Kyogamba ndiko eri 10 erisigaddeyo. Omuntu muffe batimu. Tukyali mu batimu ddala. Musawo. Mwate ekyo kye musomera kubaga gandi draw a part. Ebyo ddala okubikuba kira n'okubikola kira. Gwe tewasomako nga batuma amagi ku ssomero omusomesa n'akunganya ture. Kati jjukira ono muzaalisa. Kitegeeza babagamba enkya buli muntu ayite ekifaananyi kwe tunaasomera. Oyita kyani. Naye guys kibinyo nga tube kale x1 to make things right nga tuwunzika nga tuwunzika abawala tuyige bannanga abakyala banyiivu yes nam of course mulina obusungu bwammwe naye ojja kubira omukyala omugamba akyuse essaati ya x events omukyala nga mukambwe akupangira abaana amanyo bagagula mutwale Kampala no kumanya abaana babasa bakazi bazisa abaana bawe nga tebamanyi byabatta nze mpumba wumba bwe ekyo kino kye kinene nze waliwo omukazi ng'owumba wumba gwe nawulirako emboozi ali mukyala musiraamu namanya nti bawe yatandise okwenda let me tell you abakyala abangalidde mu bufumbo we've had stories may I have aunties that really open up nakunyumiza n'agamba sajja benda mukyali bato mujja kimanya nti kya bulijjo timunnyo guba mu buli nnyumba naye olina bingi byolowoozaako kubanga muva kweno action nti mwagalanye era mukoze eki mwebaka mwembi ne mutandika otunya values ebibagatta ebibagatta baana ogenda olaba bino nti yagenze ku abali ensonga enkulu and then this guy goes out afunayo akawala bere mutima gwango Kabebu kazadda omwana asooka mukazi abibulidde kazadde omwana owokubiri kagala position kiri kye tugambye kulagamba bakaweeyo nga haki namba 2 bakalabe ku mikolo byonna thank you kagala olaba haji takyuka bakamulumiriza iwe haji give my number biki kampushinze meanwhile omukazi ono alinga nga ogaye mukyalawo musirise abimanyi netayogeranga ate omuntu atayogera aba mubi nti atereka obusuulu omwala ono agenda omusajja omwana yali mulwadde akubye essimu 7 za kiro akubira omusajja atakwata nga akubira mujjawe halo kumukazi akwata wangi enamba yenga yagifuna dda agitereka oyo mugamba abaana abalwadde ninzeka mu nnyumba kati nze nkole ntya namugamba naye ng'okyoka ku bbanga lyenkumanyidde osazeewo ku nnumba kati ogenda kakasa nti gwegenda okuma okuddamu muwuliza paka nakati abaana yabaweerera yabaliisa buli kimu yakyekolera omusajja yamugamba kasita watuuka ku mukyala wange nini yayamya sikyakiwagira basajja kikola but abawala abasinga kati kye baliko kanga akasembayo nokumaliriza ddala bakasukaali tukatabuli
buli muntu amanyi wakoma mu kumanya munne. But also mutuyambeko nammwe okutumanyisa we tukoma. Nzijja kye tukolerera ffenna kumanyika. Maliriza bwe nti waliwo n'abakyala beewaka n'amanya girlfriend n'amulumba. Ekyo kituufu. Ekyo nakyo kituufu. Nze tumanyiira. Kuva okyogedde leka nkinyumye nga yaliyo. Oli n'akebera essimu yo n'amanya nti gwe abadde ankubira n'akubira. Hello? Keza. Egomade mukola kine bawa ngashova ku bawa girlfriend nandika wabula mukazi gwe saa kujja semesa njagala kutandika nakujolonga. So buli muntu amanye omukyala we bakukwana mudiringa n'omwami. Okitegeera buli muntu amanye wakoma mu kumanya munne kuba ekisukka kafe yatugamba kafuuka kaki kagenderere nga ng'omukadde akogga ng'akakuba akagenda mu kyalo. Nze wange musule wano mmwe tenna mudda temunnafuna baagalwa. Olemwa kidde ku lujja edda